abantu bangi mwesibye mu bintu nga bikuweesa ekitiibwa naye nga tebikugattako value, obanga bikuweesa ekitiibwa naye nga tebiteeka taffaali ku future yo. Bakulaba olina edduuka, olina boutique mu arcade. Bakulaba olina saluuni ku kizimbe ekirungi. Bakulaba olina bizinesi gy'okola. Abantu bonna gye bawaanawana gye batendatenda era babayiteyo bagamba wamalako, ate gwali ku kizimbe ekyo, ate gwali mu kifo ekyo. Naye ng'ekituufu kiri nti akasente akawalinira ekitiibwa ekyo ky'ofunaawo okajja walala. Kasente olina w'okajja kisoboka n'okubanga maama yakuwa sente ezisasula renti y'omwaka edi. Kisoboka okubanga taata yakuwa sente ezisasula renti y'omumolo. Kisoboka okubanga omwami wo omusaala gwonna nga bwagukola bwe gugwereeyo buli kaseera. Mulemedde mu mbeera, waliwo ekintu ekibatwalira sente, oli abaweerawo ekitiibwa agamba bannange bano b'amaanyi, b'amaanyi. Naye ng'ekituufu kiri nti muwaniridde empewo. Ate engeri ekirala ky'osobola okukola n'ofunako katono naye nga tekikulya mirembe na mirembe. Emyezi 6 egiyise ne kino ekitundutundu kya Julayi ekigenze, tokyetaaga kintu ky'ovujjirira ng'osimba kitiibwa ekitaliiwo. Weetaaga ekintu ky'ovujjirira nga nakyo kikuddizaayo akatono. Success si kukulaba ng'oli mu kizimbe eky'ebbeeyi mw'okolera. Success kulaba kiki ky'ojje mu bizinesi eyo gy'okola.